Maziga merere n'omulala bamukubye amasasi n'afiirawo mbiina maaso awo ate yo omuvubuka eyavayo n'atyobola Obuganda Pressure 24/7 kooti omusango egongeddeyo nabyo ogenda kuba obifuna maaso awo Furufiga naye awera nkolokooto Honorable Abedi Bwanika ate naye avuddeyo n'atutangaaza Principal naye muyina maaso awo mugamba mutya mwasiibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpere like era n'esaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvye News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvye News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano munnange omuntu bw'okola obulungi osiimwa era ng'olunaku lw'ejjo Miss Uganda akyali Miss Uganda takyalina Miss Uganda kuba kati level eri mu kika kya waggulu nnyo munnange yavuddeyo era nga bamwaniriza mizira myereere muna wa Deriki munnange ayagalizaawo eyali munywanyi we Deriki amazaalibwa amalungi naye maama gye bisembedde nga birimu n'amaziga era ng'agamba munnange wandeka naye biki naye sisobola kwerabira gwe wantuuse eno gye ndi bannange akatambi kalina mu maaso wano nammwe kyetaagisa nga mukeerabiddeko. Happy birthday to you. Kwagala nnyo era nkwagaliza bisiba byereere mu nsi eno. Mukama akuwe essanyu, Mukama akuwe ky'osinga okwagala, Mukama akuwe emirembe, Mukama agaziye enfunayo, Mukama akwongere obuganzi eri abantu b'okolera. I couldn't miss to wish you a birthday because bintu bingi by'onkoledde mu bulamu bw'ensi eno bingi by'onkoledde era sisobola butakwebaza munnange wadde you had choices and you choose your path nga bingi bye tuyiseemu nze naawe bingi obimanyi naawe zindubayi naye simanyi kiddako asimanyi asina mulimu sina pasipooti asimanyi kiddako. People used to see me on social media and they don't know what I'm passing through, but you were there for me. Mutwa je UK, you were there for me. Simanyi nti ndituukako wano wendi osaana singa sakusinkana singa siri wendi obadde big step nene nnyo mu bulamu yadde bingi bibaddewo so akuwalana saakukyawa kwagala nnyo era nkwagaliza bisinga nkwagaliza mirembe yonna gy'oli. Kwagaliza mirembe yonna gy'oli kyonna kye wasalawo Mukama akuteeremu omukisa, Mukama akwongere essanyu, Mukama akwongere ssente, Mukama akugaziriza amakubo go, buli kirungi kye weegomba okifune, ekintu kye weegomba okifune. Happy birthday. Bw'atyo munnange ate muna 256 bw'ayagaliza eyali muganzi we ate amazaalibwa amalungi naye maama lwakuba ate gye bisembedde ebintu nga birimu amaziga ate nno amaziga saaga amasanyu wabula amaziga ag'ennaku ate ennaku eri eviira ddala ku ggumba liri ery'okumutima naye nga munnange naffe wano ku Suvye News Extra tukwagaliza munnange ate amazaalibwa amalungi. Omwami Navio mweyina mu maaso wano ng'agamba maama ekisiibo twakakitandika naye maama essaawa zigenda okutuuka ez'okusibulukuka nga n'okulaba mbu nga takyalaba kamunguluza afuuse kamunguluza agambye bannange mwongere omumuteeka mu ssaala kugamba ye tamanyi oba ekisiibo kino ajja kukimalako ate ng'olimba ojja kukimalako ku kisaaki ne ku buyiza bwa Mukama ojja kukimalako munnange. Bwe nkuzaako eno ewa jjajja waffe munnange mugenda kubanga nammwe mumwewulirako mu maaso awo nga ye awera agambye nze sisobola kuwagira Bobi Wine mbu nebaziikula kitange n'avaayo n'akomawo ku nsi sisobola kuwagira Bobi Wine oba Principal yamukola ki bannaye kugamba ndowooza kyetaagisa okubuulizako ono jjajja n'atubuulira lwaki oteekawo nnyo kugamba obugumu weebutyo kale katubirabe. Londa Bobi Wine buli kimu kitegeera. Bobi Wine talina kyagenda kumupa. Kati laba ofumbira ku nku. Leo londa Bobi Wine
ojja bofumbira ku manda ngagamanda meeru ekyo ereba okola otya ojja mulonda lwampaka ayi okoterako ekiso jajja kalulu akawedde nzi bagamba walonda Bobi Wine simulondanga Ashimi yeyaŋŋamba ase nali naye mwe mutusibyeko embeera embi Jajja mbadde kusaba londa Bobi Wine sinda kumulonda libosikosikati wabula bannange ye jjajja omutima gwakalubira ddala yenna ali gulugulu bitya bwe nguzaako eno ewa Frank Gashumba muyina maaso wano wamma naye nga yeewera eri ab'ekibiina kya Nuupu agambye ne banaakola batya ne banaayambala obukofiira mbu ne bafunye ebikonde mbu tewali kigenda kuddako kale katunayambala ebintu ebimyufu tebijja ku gavumenti n'akakonde kano okitegeera ekikonde tekiriyo akakonde tekajjako AK47 tebakulimba bibadde bigambo bya mwami Frank Gashumba yenna ali serious bitya bannange oyinza ogamba yali mu nteekateeka za Mukama anyway nga tweyongeddeyo mugaleero oyo omwami Honorable Abed Bwanika munnanga avuddeyo ne yeegaana ofiisi y'e Masaka ate ebadde yazimbiddwawo abatemu omuhoozi gye baawambye yagambye ayo ofiisi tagimanyiiko era ngenda kuba batuusako maaso awo mu kavidiyo ngattaanya ofiisi y'e Masaka weesangirwa kwotadde n'eya Honorable Mpuuga weesangirwa kale katubiraba ate nabyo tusobole okweyongerayo n'agaleero n'okutegeeza bannayuganda nti ofiisi eyalabiddwako mu kibuga ky'e Masaka City mu kifo ekiyitibwa Kijjabwemi awo nze ntwalawo tetubeerangako na ofiisi ya Nuupu mu kyalo ky'Ekijjabwemi awo webagee nti balinawo ofiisi eyo ofiisi yakimpatiira baagitaddewo ggulo limu akabinja akagitaddewo ke kakulemberwa mukulu Katugga agamba nti akulira kunga mu kibuga ky'e Masaka tuzze nga tubategeeza bannayuganda mwenna nti tukontana n'ekintu kye bayita kunga kuba ffe twali twakiraba dda nti kikungira muvumenti era bakansala be mwalabye twali twabategeeza dda headquarters nti abantu abo abakulembeddwa Katugga era abali ne kansala Kateregga ali ow'Ekakunyu enkola yaabwe bagenda dda mu muvumenti kakati olunaku lw'eggulo bataddewo woofiisi ne bagiteekako ekipande mbu ya Nuupu esi ofiisi ya Nuupu ofiisi yange eri ku kizimbe ekiriraanye Shero BP oba Shero Buddu ofiisi ya Honorable Mpuuga eri ku suite gye bayita Buddu kakati kuffe tekuliko ayina ofiisi awo era bwe babadde owetegereza oteba kubanga olaba nti ebipande bye bataddemu bipya babikubyeko olwo olunaku ne bagenda ne bateekawo akantu ke bayita ofiisi kati tewali yawambye ofiisi yaffe eyo ofiisi yaabwe bagyetereddewo kudyekadyeka bannayuganda naye bannayuganda bagezi bannamasaka bo baabuuka dda tosobola baga nti awo baddewo ne ofiisi nga bamanyi tebaddeewo mukulu Katugga mukansala Ali ne banno bwe mwabadde mwagenda dda mu movement guno si gwe gusoose mwaliko mu ma meetings ne ba minister ne babawa n'ensako yaabwe ne musaba n'emirimu kakati ekyo kye mwakoze mwatuyambye kutegeeza ggwanga nti mwaggwerayo dda neffe Masaka abantu baffe tukyali nabo bulungi Ssaabakunzi wa Kkunga naye alina okuvaayo n'annyonnyola eggwanga akungira ani kubanga twamutegeeza ne tumuweereza Honorable Mpuuga n'amuweereza n'ebifaananyi bya bakansala abo ng'amutegeeza nti bakansala abo tubamanyi nti bagenda dda mu muvumenti era ne Masaka bakungira muvumenti kakati twagala mukulu Nyanzi naye ajja kutegeeza ensi Kkunga eno mulimu gwayo omukulu mulimu ki kubanga ababadde ku mulimu ogwo ku mwanjo mu Masaka bamaze okuggwerayo mu movement kakati bulijjo tukiwakanya nga tubaga nti bano ffe tebakungira opposition bayina ekirala kye bakungira kati baggwereddeyo
Bw'ati ate Honorable Abed Bwanika munnange bw'avuddeyo n'attaanya ku ofiisi ebadde yazimbiddwa mu ttawuni y'e Masaka bw'enkuzaako eno ew'omuyimbi Daudi Mugema ono nno nga yakuyimbira akayimba akasinga omutunda ennyo akamanyikiddwa nga Katonda w'abanaku teyeebaka. Munnange oluvannyuma lw'okusobererwa naye mu kibira olw'ekirwadde ekibadde kimumazeewo, munnange twebaza Mukama nti ate amaze ofuna ebintu byonna okugenda ettaki ate okumukolako. Bannange twebaza Mukama. Jjukira alina akayimba akapya kabadde yayimbe nga ga Mukama mpaayo kyansi, amazima yo kyansi yagimuwadde dda. Kale katumulabe wano tweyongere. Arthur Kayima naye munnange mweteefuteefu ate okuyambako omuyimbi Lilian Mbabazi naye avuddeyo n'awandiika bw'ati agambye nange omuyimbi oyo ngenda kumuyambako okumusasulira ebbanja lya lenti bwe ndiba ngaggawadde naye ku ddakiika eno nange ndi bubi nnyo. Kati bannange ekyebuuzibwa Arthur Kayima naye omuzannyo gwaki munnaali bubi bamuwadde ennaku 10 mu nnyumba nga gw'oleetawo omuzannyo ne bannange. Kale bwe tuli mu sayidi ezeeyo naye nga kyensuubira ndowooza ensonga bagenda zigonjoola munnaye kubajjukira ali mu banene mukwano gwa pulezidenti w'ekibiina kya Federation Eddy Kenzo osanga munange bajja kwewumbawumba bajja kwekolamu omulimu ate munange bamusondera ate waye banamugobera bweru olw'okuba mbu nno biki naye nga ye Arthur Kayima bw'ati ate bw'avuddeyo n'endowooza gaata amawulire ag'ennako agaliwo mutabani wa kojja mugezi era nga bano bo bawangaalira mu South Africa. Munange mutabani ono gw'olaba olunaku lw'ejjo bamukubye ate amasasi n'afiirawo tebamukubidde mu Uganda kuba tebabeera mu Uganda bamukubidde ate eyo e South Africa naye nga bambi katongera okusaba Omukama amusonyiwe byonna ebyamusobako era munange agumye n'abantu be naye kojja mugezi naye bambi ate amugumye bannange omwana okusooka okufa ate nga naawe okuliridde emyaka kwegamba bambi katongera okusaba munange n'abaana be beyalese kubanga abadde naye omusajja ono nga ayina famire bwenkozaako eno ku Fangoni Forest. Munange CEO yamaze nakkiriza ate Sheeka najja n'abakyalirako era nga ngenda kuba mbatuusako bu video maaso awo nga yabagambye nedda mulina okusiiba temwekwasiriza mbu temulina byakulya wama n'abagulirawo omuceere n'abagulira eŋŋano sukaali mwana bigendeddewa n'ebintu byonna ate era bye mumanyi ebigendera ku muntu singa aba asiibye. Ngenda kuba mbatuusako bu video awo era ye alayidde okufa n'omuntu yenna amanyira Alien Skin agambye Alien Skin ono ye Mukama yamusindika kwegamba abeeko ebintu byatereeza kuno ku nsi bannange si bigambo byange wabula bigambo bya Sheeka ono ng'ate we mugenda omwewulirako era wamma asimbudde Saala eri gye bayita vaawo mpitewo netubaleetedde futayi tumweraliikirira byonna binagamba mbiresi wali kukwano kubeera nga tumusiiba ebyokusiibuka webiri byonna insha Allah. Sharing a life. Baleetedde n'amakanzu ga Idi amakanzu ga bagamba Fangoni goma je malalamu wano tuli walalamu Mukama waffe mulalamu.
Allahumma taqabbal siyamana ay Allah tuzewa numfango ni forest nga tukusawa Allah subhanahu wa ta'ala okuma abana bafango ni bonna yonna je bali ne wano wa papa wetuli Allah tukubire papa wa fango ni forest aliye sikini Allah muwobula mu bulungi aliye sikini mutase kwa balabe abensalwa abebigambo aliye sikini Allah mukumire byobugagga bye biri wano ate Allah omongere nebirala omongere byobulala aliye sikini Allah subhanahu wa ta'ala mugaggawaze yafefe namu minise Allah tuwobugagga Allah tusaba tuwobugagga mu mwezi guno gwala manzani aliye sikini Allah kuwanguze aliye sikini Allah kwe haki nyingi haki zibe bachara abalungi ababalagavu ngo batundako Allah subhanahu wa ta'ala ngabakusanisa akwe haki nya Allah akwe haki nya aliye sikini dagamba amina omukuru ngazi kati Allah kusente so kusaba Mungu akuwa sente n'abaana tuddemu amina fenna gamba amina mugambe rabbana aliye miskini gamba rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar Allah kuma papa wa fi aliye miskini muwanguze ku nseno aberenga wa amanyi n'okusinga wano wali nga wa amanyi nnyo ddala ayi Allah subhanahu wa ta'ala kiriza okusaba kwaffe papa waffe mufule haji papa waffe mufule sheikh seka unosiramuka Allah agenda kuwa erinnya lya haji ne bwa seka Allah yabigaba Allah akusiramule ya rab amin haji Chimenke asheke Chimenke Allah siramula papa waffe aliye miskini seka shaitani Chimenke seka shaitani seka shaitani chibi ne Allah akufure haji akufure seka akufure omusajja w'amaanyi ng'osiramuse Allahumma amin takbir 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 baba da saumu ya bayise mu netegedera ndaba yikula takbira bwe tweyongerayo muga leero bwenzi onkuvuze butereevu paka wa pressure 24/7 munnange olunaku olwaleero akomezeddwawo mu kooti naye ate amawulire ag'ennaka agaliwo kooti omusango egongeddeyo gwakuddamu okuwulira ennaku z'omwezi nga 26 omwezi ogwokusatu 2024 naye nga kino kyonna ekintu kya pressure gwe wena omuntu alaba kikuyigiriza kibannange tuyige empisa z'omu bantu wobeeranga n'emikwano naye nga egyo emikwano ngo ekintu kyokola kibi naye nga gyo gyongera kukupika bupisi gikuwaga buwazi munnange ate gye emikwano gyesonyiwa tusokola engeri ebintu bya pressure byatandikiriza ng'ebyokusaga naye nga kati wenjogerera bikutte wansi newaggulu era nga bo munnange abantu abamuwaabira abakulembeddwamu Jennifer Furufiga Nakangubi ngenda kubamba batuusaako mu maaso awo wamma nga bo beewera nga bagamba ono omwana abonerezebwe asibwe ate munnange ne banne nabo basobole okulabirako naye era nga wogamba nti ekumi terikyawo omu era waliwo omwami ye avuddeyo agambye nti ddala kituufu pressure mbu yakebedde mu bintu bye ne bamulaga nga kituufu ki mbu ng'ayina empewo era nga ye ebintu byonna bye yali ayogera pressure bya empewo ze zamugambye mbuno biki zamugambye nti bituufu naye nze kimanyi tewaliiyo mpewo kuba mmanyi omuyinza wa buli kantu abeera Mukama Katonda yayinza okubikulira n'akulaga ekintu ekituufu naye maama ngenda kubamba batuusaako mu maaso awo era munzikirize mbasiibulire wano naye nga bambi tuyige empisa wobeeranga n'emikwano naye nga mazima egyo emikwano nga gikulaga birungi byereere nga ne wookola ekibi tegikuwabula gyesonyiwa natta abantu nagenda naleta abantu bennatta kati abantu abaafa bawulira okubakwata ku baganda kotuule batukyuma nyuma baganda bawulire mu bamazi n'abantu wano ku kooti nagamba ndi mutemu natta abantu kyokoote nga nze kulwanirira Bwakabaka tubadde tusaba okubuuzaamu omukwatidde wano ku kooti obadde olina reference omusango waguloopa buli kimu kiyina omusango naguloopa mu kooti vidiyo naguloopa ku poliisi vidiyo weeziri zonna zagambye nti natta abantu kati bannange kyensaba aleeteyo records wemba natta omuntu lwaki osazeewo mukwatira wano ku kooti wembadde nnina omukwatira yaterese okukwatayo ki mbadde nnina mukwatira wano
kuba namugamba tusaagala kutobola kabaka nawe bakukwate kati gwe bewatta bewatta wali mu kikoloka kya yero bewatta laba kyabaho kiri eri abaho olifa bubi gwe mazigwe abaho ojja kufa ng'olwansonga n'olwekyo olutalo luno oluliwo lwa byabuwangwa naki na nnono kubanga abaganda bamaze ebbanga nga bagamba neebalamye mayanja kakati gwe bw'oba weebalamye mayanja ye agenda mu mawanga amalala n'akulumba n'olwekyo mbadde nsaba gavumenti eya wakati awamu n'obukulembeze obw'emmengo tutuule mbawabule kubanga nze katongole nze ntongoza ebikoze eki ebiwedde mwe kuba nemawulya mugende mugula oluyimba lw'abasudenti buli katongole aba yeddira nte ne bw'omutumwe mu lugavendu gw'omugwako n'olwekyo bwe muwuliza munnange oba mulabi munnange oba gwatambula n'ebyobuwangwa n'ennono naawe weegayirire ekintu kino kiyinza okukkiramu kati ku ssaawa eno kiri ku munnaffe ate atali wawano mu Buganda ennono ekukozesa mayanja asobola okwambala kibuuka asobola okwambala junju asobola okwambala nekiwanuka n'olwekyo nsaba bakama bange bonna bonna mu ntiko mu gavumenti eya wakati awamu ne mu bukulembeze bw'emmengo mamafiina ensonga engekwatakonoonya nange nkunoonye otuuse obubaka naye Uganda eyimiridde ku remote ku buwangwa n'ennono n'olwekyo amannya gange nze katongole gutanyweke bwe tubeeri mu busiraamu mpita Musa eno mu bukatuliki n'ompita Moses n'olwekyo mpadyanjulira naye kinkoze bubi sisobodde kukolaki kwogera mu kkooti naye nga enkundi eriwo nga Maama Nakayima okuva oba ogabanya olwekitala n'olwekyo badde nze mu kkooti olw'omwana omulenzi ono avunaanibwa okukola Ssaabasajja naye nga mbadde nze ku sayidi ye kituufu mu Uganda tulina obuwangwa n'ennono obusobola okwambala ne bukozesa ekyo kye bwagala go ne buddawa ebbali n'olwekyo nsaba gavumenti eya wakati awamu ne Maama Fiina awamu n'obukulembeze bw'emmengo bagire tutuule olwa Uganda yaffe awamu ne Maama Buganda ennono ekutte wansi ne waggulu egenda kukozesa abantu ensobi nnyingi ziswaze n'abakulembeze baffe mu buwangwa ne mu gavumenti n'olwekyo nsaba okutegeeza gwampuliriza nti olutalo oluliwo lwa byabuwangwa naki na nnono n'omwana oyo bamubuuza ebibuuzo naye talina kyakola ki kyamanyi nga bwe mmanyi obuwangwa neki n'ennono kubanga nange nali nkikozeeko naye olw'okuba nti wenakikolera tewaali bannamawulire nasituka nga ngenze Kololo ng'emyoyo gintumye ŋŋambe Pulezidenti Museveni akyuse olanya amugye ku bwa sipiika bwaki bwa palamenti nga ntumiddwa mu ddoboozi nga liŋŋamba tigenda obagambe nti olanya ye yajja okulanya nti ekyo ekifo si ky'abasajja bwe tuba twazzeeyo mu buwangwa n'ennono obuwangwa n'ennono bugamba nti omusajja talina kukulira b'MP kubanga togenda mu MP omusajja mu Uganda yakakati ng'ezzeeyo ku buwangwa n'ennono called Alexis, which is found in Tunisia. Jesus. He has been there for 2 consecutive months. An implication of that is that he does not have a fixed place of office, which is very critical to
consider why court is granting or leaving people to pay. Your Worship, because the accused person does not have a fixed place of abode, it became extremely difficult for police to locate him and arrest him. I refer you to the same man to locate him and arrest him. To locate and arrest him. I refer to paragraph 12 of the affidavit.